Ebyo byakanyega ebimanyi byonna. Obimanyi? Kati kino kankyogere. Tweyagalako ne Flavia Namulinda. Naye nze nkubuulidde amazima. Flavia Namulinda yanjagala n'omutima gwe gwonna. Naye ate nze kati mutaka kukunyumiza yali TikToker. Olwo Flavia Namulindwa omusango otya musingana wa mwekwana mutya. Kati Flavia wakati awo tukwataganye of course twalinga naye mugundi yemu nga muzanya nga tuzanya omukwanire nga muzanya nze samukwanako ate ogambye mweyagala atuwuliriza nti yawula okweyagala kujambira kisoboka okubaamu engeri yo yes musobola okweyagala n'omuntu naye nga tomukwanye oba katakwa okitegeera kigezako okugamba mweyagala nga yakwanye nze kyali bwe kiti saala kireeta mugundi toyagala kireeta nti ye yali akwana kireke naye gwe wali mukulu ku ye kyali kiwala era kyali kyana kiteebya ddala kubanga ne mugundi esho ze twakolanga of course nga kyali omwana muto no Flavia mwana muto nebya ddala kituufu kito Flavia muwala muto kakati wakati awo of course nalinyirira nnyo by then nga sinakava mu America center mpitira kubanga jukira kati je myaka giyiseewo nali muvubuka muto Flavia nga kati ngina sagala kuba Flavia twandibirese atamukuba nnyo naye tukolera abantu ono bwino kakati mind wati ngamba bwentyo because twali kakati wakati awo maine nkwatagana enjawulo nga muri kati atuzanya ate nga atandise wali kugundi bichi kala nali muvubuka nga actually sigenda kulimba kino kankyogere muba mumboza baagala nze muvubuka yali omulungi ndeka ne wandeko bannange kati nga kuliko n'omulala gwe bayita Kinobe Hamani kati mukolaganye ne Flavia muzanya kati Flavia agizaawo bichi kakati naina chali wange yali musodomisa bamuyita kaddo n'onsonyi okwogera ku muvubuka nga musuubuzi nga talina satate yali faani wange nga faani wange nze wuliriza nga faani wange nze gundi Bernard Munyigwa by then kugamba ebyamabega yimba kambe nawe sala omutima bamutegedde bwe ngamba kati nga yemukwano gafe ate nga alina ssente jukafitwa ng'aziyina ebyaddala kaddu nga musuubuza atwala Tanzania n'ebirala byonna kaddu nkwagala nnyo bonobo olabe programu eno naye kati maze emyaka simulaba kati wakati kaddu yalimu ku ssente ng'aziyina ebyaddala n'abalyako Flavia namugwamu abantu bawe bwino kati Flavia amatira kaddu gwakusulawo simanyi oba yamumatira lwagulu because kaddu yalina ssente nze nali nyirira okusinga kaddu naye nga kaddu akusinga essente eye wali onyirira kati ate ekyokubiri nze saafa naye lwansonga nti Flavia nali ebyada nali simuli bakyogera batya mugundi omutima tiwamwagala nali simuli nako kubanga ekisooka Flavia yali kiwala kito waita omuliiko yali muwala muto naye nga kwegamba kati ekyokubiri teyali tayipu yange kankyogere mu yali kika ky'abakazi benandiyagadde era kino nkyogera nze Sebakako ne Namulindwa saakola kye wabula yali anjagala kati wakati kaddu ajaga kati ate nensanyuka kati kaddu bwayagala Flavia kaddu wewabeera wembeera kati ate nasanyuka neŋamba otyo omuwala afunye nga kati sina bwe bagenda kunnoonyeza nja kubako kyeneekwasa wali abadeko omuntu nga noga nfune ekintu kyeneekwasa so kaddu atwala ate saakitwala bubi wakati tutambula ddala kati waliwo dokita sigenda mwogerako kyali wange dokita w'amagye ne bakwata kati ate era nga still nkulaga nvaako omulala kakati nze ngejjuka nga nabivaako nange sibiriiko buzanyi byammwe tusigala tukola shows because twazitambulanga kati wakati mu kutambula nga waliwo gayi bamuyita dokita jeje kanjogere kyajje abamutegeera bamutegeera naye yali mugagga nga tutambula naye kati mu kutambula naye kuba saagala nnyo okumwogerako nnyo bisaagala kuleeta bizibu because twate eyaawo ate ndala nnyo kubanga ne muzira Steve wa Orions agimanyi nnyo akuba saagala bikola ki kati dokita gyayagala ani Flavia
tuvire katawo babiri tubadde kaddo katugenze ku dokita fumita emboozi awo yagala leero tukolere bantu ate bale nduddo bakolera tukolere bantu kakati wakati awo nange njuka nga bwegambye nti naye sikiriiko wabaddewo dokita jejejeje sijja because teri muyimbi atamumanyi teri industry etamumanyi sigenda mwoga asupportinga abayimbi nnyo anti ye muyimbi asobola okujja tubireke ebyo kuba dokita ebyaddala w'amagye kati ono atateko okutijja nani ne dokita oyo wenkugambye njuka ze sibiriiko nembeera nze nga gundi eriwo era mwemwe n'abasajja abali nti yes kubanga ate teri musajja asobola okujja ayagala nti omuyimbi tamwagala because era yakimanyi yajja kujja atoleko byatoddeko kuba kimanyi n'omulala omusajja amukola ki era laso enkiddamu enkugamba ateri bamalaya nga bayimbi bakyasinza obwa malaya yes abasajja abakazi naddala abakazi n'abasajja ate abasajja bo baagala abakazi babateekamu ssente anti kati naye tabamalaya abamalaya ensajja ennyingi kati nkugambye abayimbi bonna bamalaya so mwanyinaze namulindwa so kati wakati awo ku namulindwa embeera nkiddamu nkigamba teri muntu yayagala Flavia Namulindwa nga mukulu Kanyike yatuuka muno n'okusazaamu pasipoti ye yamwagala okusazaamu tiketi okuddayo nga Namulindwa ali lubuto naye ng'ate olubuto ate nsoddweko engera yes kubanga kino kankikugambe abagenyi bakyalanga waka Kanyike ngalaba abasajja kino kankikugambe lwaki nkiddamu kigazi Kanyike tanasasula sinaga nti ampe ssente oba amanyi n'okumanya tamanyi naye nze manyi Kanyike because yayagala mu basajja abayagala Flavia Namulindwa yali Kanyike kuba nennyini yali tamwagala wuliza ebigambo bino because Flavia yalinga musajja atya abantu abayagala ku Flavia Namulindwa tebamwagala nti lwa beauty tebamwagala nti oba munange omukazi akola ki wabula bamwagala lwakuba nti alina kuki fame because mulimu abantu ate abasajja tuli basiru nti osobola okusanga omusajja n'ayagala omuntu naye olowooza lwaki aganye DNA kati mu kugana DNA osobola okwesanga nga kituufu because ekisooka ng'akimanyi mwana si wa Kanyike yes kubanga ate nga mumusimyeko kubanga abantu babikola abakazi babikola abasajja bangi omukazi asobola okuteekako ekintu nga si kituufu ate kiwala ekintu kibi abakazi babawuliriza kyayogera kyekola naye nga Kanyike yalina obulumi yes kuba baana negerekitinga omwana ate nebijjanga Kanyike alina obutali butono either politician bamukozesa simanyi oba alwana ntalo nennyini n'agamba kyekiseera kyange nange nwane nti osobola n'okwesanga Kanyike asobola n'okuyita opponent wa Mary Flavia ng'ayagala addize amusasule revenge naye akaseera kano Mary Flavia kaalimu tekaba kalungi bakamala omuzza mu Uganda tumanyi nkoma ojja komyewo ate naye bw'oleeta omuliro guno omwokubiri oba omutadde mu mbeera anti kati kyo kisooka kimukoseza nnyo olaba abasente batandika omukasoma nga betasenga asidi yamukubye olwo n'abalala baze nga bamukuba naye ng'ate ekyokumukuba ekyo baba balimba Flavia oŋŋambe njokolera abantu munyinyonnyodde kyani kyakanyike naye ekintu ky'okukolera abantu Flavia asobola bakolera Flavia ebyaddala asobola okukola ekyokubiri ayagala nnyo nuupu ebituufu ye era nze Flavia bwemuwa kaadi ebyaddala nayesimbawo eggomba birimu ebyobufuzi nze byejogedde oŋŋambye nkolera abantu njogedde bituufu era soogedde ebintu sibyogedde nti nvumirira Flavia no njogera bituufu ate nennyini ng'abikola ki ate ebyo byonna bibawo mu buli muntu yenna abakyala bangi abali n'abasajja nga tebabakola ki tebabaagala abamu nti abo nkuumirawo baana bange nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembo andira mukwano gwammwe abadde abuze naye sooka obuuze ku bantu basibu ne banyabo nyongera babuuzaako amanya muntegeera Sematimba Moses Pastor Sematimba Moses bawomugo anti bampita amanya ag'enjawulo naye basibu ne banyabo nsaba munsonyiwe ndudde okuba ku platform eno lwa nsonga baddemu nga bwemanyi ebifo bye tukola tutambula era mukama wange Ssebo mbaddeko Nairobi kulikayo Ssebo naye Ssebo kulikirayo ddala so tugenda kuba nga tuddamu tubambage bintu bingi nnyo ebibadde bitambula nakugamba ogenda kuswala nze ngamba mpola Suzanne Makula ali lubuto byonna mbiwulira sijjaga nti mbiwulira byonna buli kimu naye sigenda kutwala eyo nze osobola kuntwala nayo ojja kuntwala kubanga bya bulimba nze ojja kuntwala ze kugambye
nagamba Pentagon kati ayo wayogera mazima Pentagon teriyo kati nicho lubuto ekyo nakyo kirala science ali awo ntali kubbi kugamba oba tubireke. Okay, kakati lero mbali nyala twogere ku mukwano gwo Flavia Namulindwa. Flavia Namulindwa yakomawo kitufu yakomawo bamudeporting ali Kampala. Ekyo sagala kuli sigamba nti nkinako obukakafu naye mu obukakafu obumu naye ekyo ekyokugamba okumudeportinga saakulimba sikimanyi naye ng'ekyokuba mu Uganda ya wali naye ensonga ezigenda mu maaso bamuwadde ennaku 12 ayamuke amaka. Ebyo bituufu. Oyo omwami oyo ye Kanyike. Kati ebyo bya Kanyike ebimanyi byonna obimanyi. Kati kino kankyogere tweyagalako ne Flavia Namulindwa. naye nze nkubuulidde amazima Flavia Namulindwa yanjagala n'omutima gwe gwonna naye ate nze kati mutaka kukunyumiza oniakolanga oluyimba lwo obadde okujja ne ku Bukedde TV yavaawa okujja ku Bukedde TV yava mu kusomesa kati yali mu kusomesa nokuba yali asoma ne wali kugundi ku Buganda Royal naye yajja atya yali ngamba nyonyola abantu kolyako ku bantu. Okay, kankulira abantu Namulindwa kyali bwe kiti waliwo gundi bagiyitanga embozi z'abaagalana yali yabakayimbira ngeri ku Bukedde writer oba director yali yes James Senkubuge and Kibuka tebali mu abantu abalimu bali bwe batibamanga jukira gundi okukola ogenda ku Bukedde jukira bakayimbira beyawulamuko. Yes, bakayimbira abasenkubuge abasenkubuge ne Benon Kibuuka ne bana Abalosius Matovu senior. Alosius yati naye yakola kike anti uliza kijja kitya ono batukamu nga bomanyi ba directors baba abangi mu mbeera eriwo wabeerawo obukubagano ekyo kyo tugize tukole ki tugane ne music industry kikola ki kibaayo kakati omukulu Alosius Matovu senior nakwatagana n'omwami bamuyita mukama Katonda amanya ngerabide mwe muli n'omusajja ono bamuyitani akola ojjukira kye bayitanga embaga y'embaata abalaba ku abantu bazukira abali mu mbuzi z'abaagalana mwalimu Chris Luwaga Kibukutu kati webale nnyo kati Kibukutu y'omu ku badirector abatandika gundi eyo waliwo n'omulala omunene ow'olubuto mwalimu nene omuvubuka yali akwana ennyo Sembuusi y'olubuto webale mwalimu abatandika gundi eyo batenjerabidde bagita mwana n'akalenzi akaali kakwana ennyo Hamani basudde sorry Hamani Calvin ngayita Calvin yes naye nga Hamani yes ate Hamani era y'omu ku bantwala mu gundi yes ndo twemanyi ne Alosius Matovu senior naye nenzija ntukwatagana ate okuvaawo kikyajja kiti story nayo nene saga jigira Amani ali Dubai nere kati saazi no watali mu Uganda so kati gundi eyo ebeerawo njagala kulaga abantu nga boolaba Zubairi bwe yali Zubairi ngevudde mu aromatic yali Zubairi aromatic yava mu Zubairi okay genda maaso kati ne bano nti bakayimbira mwe mava ne bakola gundi Alosius akwatagana ne bano ne bakola gundi eyaabwe ne beeyawula ku bali ekyo tukitegedde ne bakola gundi eyo so ne batandika ne Flavia Namulindwa ne kati Flavia be bamu kubajja abaana abapya abawala muri Kireya Nampala kati ali mu America oba kitegera stories zonna nga be baana abakola be baana abajja mu auditions ne bayitawo ne bayimbira waliwo ne gayo muvubuka omulala actually yafa bali bamuyita ndere azanya bulungi era yali mu gundi eyo yaba eyegundi because twava tukola ne shows mwalimu ne Peter si yafa Peter jali abereyo yali yafa Peter manyi mumpimpi omuddugavu yes asala buvidi buto mwalimu ne mami yafa bali bamuyita Kigozi Fred Kigozi Fred nakolanga naye yafa accident kati bebamu twalinga naye Fred nakola naye ku KTV yes kati Kigozi twalinga naye Fred Kigozi yafa bambi gaya era bebamu abaana abali mugundi omwana vuko yali alina talent yali amanyi nnyo so mwalimu ne omukyala omukulu mami Irene yes mwalimu omukyala mwalimu kati ne gundi yajjanga nakola awagira nnyo KCCA awagira nnyo KCC abereyo ne Philip Omondi kati mu bakyala abali mu gundi eyo kamba kugambe
mwalimu Kachapizo twakolako ne shows zetwakola Kachapizo nga mulimu omukyalo ono abeera namasuba bamuyita erinnya Mukama Katonda Kalala erinnya singa oyogera liri gundi because bonna mwalimu oyo mwalimu Kachapizo mwalimu n'akawala nga kalinga kampi bakalabako abalabako emboozi z'abaagana ku Bukedde kakyala kali kampi naye nga kazibu nnyo nga kazanya erinnya lyako ndyerabidde but anyway bono ono ng'akoze ekiki ayingidde emboozi z'abaagana tuli ku Flavia njagala atuwuliza Flavia bemu ku baana abaakola ki najja n'ajoyininga Flavia ajoyininga mulaba so ajoyininga emboozi z'abaagalana kati wakati kati jjukira kintu kyali bwe kiti abakozi bonna ba Bukedde bwentandika okugamba naddala abawala bajja batya kyekimu ne kiri ku Florence Nampija so nakyo osobola okukyogera ende kati tutandike ku Flavia ajja kati Bukedde bazanya emboozi y'abaganda yakwata nnyo ate bajagala gwe muze gw'abananyini TVs oba abaproducer n'ebirala byonna bwe balabamu abantu abali active nga bakola bulungi babakwata ne bakwata ba directors bakati abantu bantu bawe emirimu kakati emboozi y'abaagana ekwata era Flavia yalizanyanga pato banse nga yeeta Kabejja simanyi bano bagundi yali mukyala jjajjani simanyi jjukira gundi mwalingamu nga yali alina abakazi simanyi nga bameka kati yali Kabejja kati wakati ngo Flavia kizanya bulungi and by the way abantu batamanyi Flavia alina talent ne stage Flavia namulindwa azanya stage n'otya n'okutya genda maaso kakati tumaliriza bamuwa ekakolera abantu yadde kyali wange ate simwogera ko bobi bamuwa kati Bukedde yali enoonya ne boogera ne bateeka erinnya lyani ya Flavia naayitawo n'ataliko kola gundi ya kwadiko Flavia waliwo n'omukwala omulala naye Flavia ye yatandika ne program ey'ekyenkya yalinga yakumakya nnyo naye ng'olumu abeera mu gundi eno kati ng'atandika butezi ng'ali amakya era baamulabako ng'atandika naye najja because ekintu kino ekyagundi bw'ojja ng'okikola ofuuka expert oba ofuna obumanyirivu so kati aze wakati mukujjajjanga naye nga bwazanya mugundi kiki awo n'omulimu agufunye ogwa Bukedde ase ajja emboozi z'abaagala ze zimuwa omulimu gwa Bukedde yes baamulabira mu mboozi z'abaagala kuba zaali zizanyibwa ku because teyasomako bwamawulire seera simu n'amawulire yasoma ki ku Buganda Royal Flavia yasoma ku Buganda Royal yasoma amawulire ku Buganda Royal yalinga ku Buganda Royal ate nga bwakola anti era obeerayo ng'osoma anti wuliriza nze nkugamba ebigambo bino nze kyabamawulire nkugambe bamwabuwa erinnya lye abagundi because bali balaba ng'akola bulungi bali active because abamawulire bangi nnyo abali mu industry eno ey'amawulire nga tebabusomako wabula nti oli yali azanya bulungi yali akola bw'ati yali tikitoka olwo gwe Flavia Namulindwa omusango otya musiŋŋaana wamwekwana mutya kati Flavia wakati awo tukwataganye of course twalinga naye mugundi yemu nga muzanya nga tuzanya omukwanireyo nga muzanya nze saamukwanako ate ogambye mweyagala anti wuliriza nti yawula okweyagala kugirambira kisoboka okubaamu engeri yo yes musobola okweyagala n'omuntu naye nga tomukwanye oba katakwa okisegera kigezako okugamba mweyagala nga yakwanye nze kyali bwe kiti saala kireeta mugundi toyagala kireeta nti ye yali akwana kireke naye gwe wali mukulu ku ye kyali kiwala era kyali kyana kiti ebyaddala kubanga ne mugundi esho ze twakolanga of course nga kyali omwana muto no Flavia mwana muto nebyaddala kituufu kito Flavia muwala muto kakati wakati awo of course nalinyirira nnyo by then nga kubanga jjukira kati emyaka giyiseewo nali muvubuka muto Flavia nga kati ngina sagala kuba Flavia twandibirese atamukuba nnyo naye tukolera abantu ono bwino kakati mailwa kingamba bwentyo because twali kakati wakati awo maine enkwatagana ey'enjawulo nga muli kati atuzanya ate nga atandise wali ku gundi biki kati nali muvubuka nga actually sigenda kulimba kino kankyogere mu mboozi z'abaagala nze muvubuka yali omulungi newandeko bannange kati nga kuliko n'omulala gwe bayita Kinobe Hamani ate kati oyogedde oli erinnya lyenjogedde lituufu ye Kinobe Hamani Calvin
Calvin yali ya filimu naye nga amanya ge ye Haman Kinobe ate n'akawala ke yazaala mu kakwano kange era nako kali mu gundi nako kali mu mboza bakanga keeru nga bakayita ndudde n'okala kaluza ne katwache ekyo lwaki okirese ekyo oyagala obadde ki n'akatidde nnyo n'akatidde nnyo okay yazaala mbawala babiri yazaala mwako gwekoga kesika kaketura kaketura katidi n'azaala ne mu ndeka abasajja ba filimu muyina lo baaba sina kyemmanyi bonna mikwano gyange n'akakawala akaketura kakwano kange nendudde okalaba bakagenako ebweru kati bwenkunyumiza kakawala akeno olwaliwo nekeereya Nampala tubireke ekere Nampala ali mukyala mufumbo nebbawo nga mumanyi nga muvubuka nga bayi musawo omuvubuka mumanyi yali nga muvubuka nga mweru alina fesi ya bokisi nga muwanvu ng'alina klinik ku Namirembe Road wali waggulu kati bwentali kunyumiza bya gundi ebintu bireke ebyo oba mumanyi era yasibisaako ne ku Calvin ngaloza ayagala ani Nampala obadde kizi tojogeza bintu yali agukuba naye Calvin agukuba nnyo kugambye abawala ketura n'oli omwala omweru omwala erinnya linvudde mu mutwe baka something like that erinnya linvudde mu mutwe naye yali mukwano gwange ateddera ko tututte ebbanga simulaba naye naye yamuzaala abaana babiri balina abaana wali mukunsika sijina kyengenda kwogera balina abaana ba Calvin nze bimanyi vaako so kati mukolaganye ne Flavia muzanya kati Flavia agzaawo biki kakati nalina kyali wange yali musodomisa bamuyita kaddo n'onsonyi okwogera ku muvubuka nga musuubuzi nga talina satate yali faani wange nga faani wange nze wuliriza nga faani wange nze gundi Bernard Munyigwa by then kugamba ebyamabega yayimba kambe nawe salawo omutima bamutegedde bweŋŋamba kati nga ye mukwano gaffe ate ng'alina ssente jukafitwa ng'aziyina ebyaddala Kaddu nga musuubuzi atwala Tanzania n'ebirala byonna Kaddu nkwagala nnyo bonna oba olabe programu eno naye kati maze emyaka simulaba kati wakati Kaddu yalimu ku ssente ng'aziyina ebyaddala n'abalyako kati Flavia namugwamu abantu bawe bwino kati Flavia amatira Kaddu gwakusulawo simanyi oba yamumatira lwagudu because Kaddu yalina ssente nze nali nyirira okusinga Kaddu naye nga Kaddu akusinga essente iye wali onyirira kati ate ekyokubiri nze saafa naye lwa nsonga nti Flavia nali ebyadda nali simuli bakyogera batya mu gundi omutima tiwamwagala nali simuli nako kubanga ekisooka Flavia yali kiwala kito wayita omuliiko yali muwala muto naye nga kwegamba kati ekyokubiri teyali tayipu yange kankyogere mu yali kika ky'abakazi benandiyagadde era kino nkyogera nze Sebaka Kole Namulindwa saakola kye wabula yali anjagala kati wakati Kaddu ajaga kati ate nensanyuka kati Kaddu bw'ayagala Flavia Kaddu wewabeerawo embeera kati ate nasanyuka neŋamba otyo omuwala afunye nga kati sina bwe bagenda kunnoonyeza nja kubako kyeneekwasa wali baddeko omuntu nga noga nfune ekintu kyeneekwasa so Kaddu atwala ate saakitwala bubi wakati tutambula ddala kati waliwo dokita sigenda mwogerako kyali wange dokita w'amagye ne bakwata kati ate nanga still nkulaga kati nvaako yagambye omulala kakati nze ngejjuka nga nabivaako nange sibiriiko muzanya buzanyi byammwe ne tusigala tukola shows because twazitambulanga kati wakati mu kutambula nga waliwo gayi bamuyita dokita jeje kanjogere kyajje abamutegeera bamutegeera naye ali mu mugagga nga tutambula naye kati mu kutambula naye kuba saagala nnyo okumwogerako nnyo bisaagala kuleeta bizibu because story ate eyaawo ate ndala nnyo kubanga ne muzira Steve wa Olions agimanyi nnyo akuba saagala bikola ki kati dokita gyayagala ani Flavia tuvire kati abo babiri tubadde Kaddu katugenze ku dokita fumita emboozi awo yagala leero tukolere bantu ate mbadde ndudde bakolera tukolere bantu kakati wakati awo nange njuka nga bwegambye nti naye sikiriiko wabaddewo dokita jejejeje sijja because teri muyimbi atamumanyi teri industry etamumanyi sigenda mwoga asupportinga nnyo abayimbi nnyo
anti ye mwenye asobola okujja tubireke ebyo kuba dokita ebyaddala w'amagye kati ono adatako okutijja nani ne dokita oyo wenkugambye njuka ze sibiriiko nembeera nze nga nafuuka oba obitegeera kati kubenga nagendanga nayo because twavanga luli nga akyali ne kaddu nga akyaliwo twavuganga ne tuva yali abeera mu kitunzi nga tuyita kuwano ku gundi ya masanafu ne tujja because awo zali nyumba z'abapangisa nasooka kuloza nti apangisaawo awo akayiwa okategedde twajjanga netumuleeta biki netujjanga nga tutambula naye yasooka kunnimba nti nyumba zize Flavia ku myaka egyo yali asobola okuzimba ennyumba ati awe namutiira ningamba omwana ono naye ngera bwomanyi naga either ate nga famire nali njimanyi because tebayi sijja givumirira ate nabatuka kuleva ezimba bizimba okitegeeza ko kugamba nti esooka nga naye nyini muwala muto kuba Flavia muto ebyaddala tutuuka atugambye kubanga ennyumba zaali ku gundi bwe zimanyi nawo genda maaso kati ennyumba nga zibwe ziti nga nnyingi n'atulaga biki n'andaga nti wano waakola kye ajjako yesu waabeera ebiseera byatabira n'abaana yali alina abaana by then anti kyengeza kugamba anti alina abantu be tebaaliwo era nga omukulu oyo ng'akwata je gwenkugaye Dr. J ow'amagye amatoke nga gajjaawo genda maaso biki amatoke gajja biki because Dr. J gwenkugambye nga naye alina keya kati tutegeera luvannyuma nnyo ndaba mwami Kanyike kati wakati teyatulaga nti waliwo kino nga bwenkugambye yatulaga nti waki genda mpola mwami Kanyike yaliyo nga mmwe temunaba wano ona mwatambula ng'ali naye akaddu amwagadde tubitegedde luvannyuma naye ng'eriyo Kanyike gwe mutalabanga awo Flavia tanazaala ku mwana ye nga talina mwana wabula Flavia kimumanyeko kiri kintu kyayaga nnyo okuyamba abaganda be asupportinga famire ye yensobola lwaki negana amaka galimu abantu be kati Kayike mumulaba muti olwo mumutegera mutya tutaleka okulya olugambo because yajjanga kati ate biruvaawo olugambo luva ku Bukedde anti jjukira twavuganga Flavia naye talina mmotoka era talina kiki nga tumuvuge tumutwala ku Bukedde mumuvugira mmotoka ya dokita emmotoka ez'enjawulo tumuvuganga nga tugira abo biki ne kutambula Flavia tanywa mwenge mpozi nga yagutandika kubanga twatambula naye ne muzigundi zino biki n'ebirala byonna mpozi nga yagutandikira eyo naye nga tanywa mwenge naye nga embeera ze kakati tutegeera luvannyuma kati ng'omanyi ebyolugambo byatandikira mu kibiina ku TV bitandise biki talina omusajja gwe talina omusama yalinga jabuzi kati tubiwulira temunamulabako muwulira olugambo kajjukiro atandise okufunafuna ku linnya biki erinnya we liritandise okujja genda mumaaso kati lumu tuba tuli ku Bukedde yes ne Dr. J tuba twajjangawo kati Dr. J atayagadde ate kati nze nali sibiriimu anti bonna bamukwananga ate nga bana mikwano gyo kuba osose gamba kaddu kati twatandika ne kaddu nga mulaba alina ki nga musuubuzi kaddu n'ayawulako gye yayawulako kati kaddu natandika okuba nga takola kati ate ono dokita ajja naye n'ayingirawo kati mukujja kati wakati sasooka mumulagirawo nga bw'omanyi mutambudde kati gundi ono ankubira Flavia nangamba ndi wano ku gundi twali wali mu Lufula wali ku Potibero ndabawo kati zina nekyali wange oyo dokita kumbe dokita nemugamba ngalo nze njoga nti ono omanyize nekakati essaawa zino abakumanyi buli mukyala abamanyi okumanyi anti naddanga mmanyi bagezaako okukola ekirala kyonna oteekawo mangu embeera yes oli nalima netwefuula nga abaki fumita emboozi olwa tugeze Kanyike bagambye mutasobolera olugambo omusama tuwulidde olugambo biki kati tuleeta tujja ku gundi wali wennyininyini wali yali akolera saga kwogera gundi yaabwe bakimanyi tugenda okanga n'omuyaya alese emmotoka nga era n'abaalina baali basatu Kanyike kati mu gundi omwo twalinamu abakyali baffe sigenda boogera yes because fe twayingiranga by then twabeeranga nayo nga ne Abudumulas alinayo program agiyita ey'akadongo kamu Abudumulas yayinangayo program
Abdulwasi yakolako ku Bukedde nga presenter mwaka kyo yaberanga buli lwa Sunday era waliwo gaye yajja namuli resinga program ene yakolanga mu Mugezi Makamakumbi ate yali ku Gundi ku BBS nedda ku Bukedde kati nze manyi ndoza yaka yajja ne wajjawo gayo malala musajja munene alina amatama yajja mu program eyo naye yo program yasooka kuba ya Makamakumbi omugenzi kati nze njimanyi kuwabo yakolanga ku Sunday ng'akola n'omukazi Hajati simanyi ba Kinobe something like kati Kinobe wa Sibbe owa Gundi omukazi wekolanga ne kadonka amutegedde kati wuliriza nze program gye manyi era abasinga bajja kugamba nze okumanya program ya kadongo kamu jukanze olumu saabangawo kati manya program ya kadongo kamu gimanyina kwa Abdulmulas because twagendanga tujishootinga gayi yabeeraga ku kamera bamuyita Jime okitegedde kati Abdulmulas yagikolirangako ebbanga then ngali ne Hajati waliwo Hajati wa Nabukenya owa Bukedde era yali Gundi we yamuleta n'amuleta ku Bukedde nga tuliranga gayi bamuyita Sfiro kasajja kalinga kampi we katika era ke kakola zigunezo mujala Bukedde oyo gayi bamuyita Firo abakimanyi bakimanyi so kati wakati awo tulina Abudu because ze najjanga naye nayina Nuwa Abudu eyange Nuwa yange nga Abdulmulas yagibeeramu nga tujjanga ku program nga tuleta waka n'ebirala byonna oba tekingeza ko kugamba kikutegera bulungi nnyo kati nzita ku Gundi nti Gundi eyo olunga Gundi akatandika Mary Flavia atandika buki butandisi kati wakati mukutanga nga weewuunyi ngate omwami oyo yakola ki yaliwo Kanyike jaga tugende bulungi twali tuze mulabanga omusama ajja ne muruka ensajja waje tubiwulira mubiwulira ye kati olunaku otwaliwo n'ogaayo oyo gwengambye dokitaani yes kati ate n'Abudu akola ki ajja Abudu yete ebyo teyali saga bimuteekamu teyabiriimu yajja buzikola ki kukola show nga waliwo show gy'alina okukola kati nze nyingira n'Abudu kati ono kumbe simanyi ono Dr. J simanyi nti alina nziye ndoza bitwala personal nti ategedde waliwo omusajja akola ki kati ate abikaabira binze saabifaako ngenda okulanga gayazze atula ku reception eya TV yali bw'oyingira boti Bukedde waliwo Gundi ya wansi oddamu oyingira mu lujja olwalala then kati wansi ku reception kumbe ne gaya akoze eki Kanyike nga waali atudde nga munyiivu nga naye yawulidde olugambo nange obadde nga nange amanyi bwe tukola ki nti gwo kirimu nkunyonyodde nzijja bweti nyingire ku Gundi wali kumbe gaya n'ekifaananyi kyange akikola ki n'oli amumanyi yali anoonyereza oyo gayi ekisooka era yali ateekangamu nnyo ssente kati kyobula baamugambanga eŋŋambo Flavia ne ku Bukedde yalinawo omusajja kubanga Kanyike mu mboozi ze alaga nti naye baamugamba ne ku Bukedde naye yalinayo abalinga bamumenya sijja kuwera ku byabwe basajja nze nkunyonnyola Kanyike ndeka nvaako yaga kunjo sajja Flavia tumuleke nkunyonya Flavia kakati tubeeraawo kati ndaba Ogundi kati kumbe ono gayi wange anyiize nono akola ki nono naye anyiize beetegeera bonna bamira abantu kati nga nange amanyiri ku Gundi anyiige nga mulamu nyiivu nnyo gwe ng'oli ku gaali ya Dr. J nga gwe ndiko kakati nze saamanya jjuka nze nali kati waliwo omugayi omulala ŋŋamba afuluma because twabangamu nnyo ku Bukedde biki n'ebirala naye ŋŋamba nomunange nno omusajja oyo mulaba nti muyinza ofuna obuzibu Ibawa Flavia Gundi wa Flavia era yamuteeka mu ssente n'ennyumba kwetegera ennyumba nti ennyumba ze mbadde nga mumutwalako ate n'olugambo luva kwennyini waakola ku Bukedde kwennyini nti za musajja nga omusajja naye nnyini waali olutwambuse wagwe walingawo Gundi bayita ze babiranga ku Bukedde kimu yabakimanyi waggulu nga gye mukola ki kati tubitegeera waggulu because reception eri wansi because zaawukana Bukedde waliwo Gundi eno biki embuuti niye ŋŋamba ku Bukedde wennyini tuli waggulu natya enjoka zangira ziti kyenakola nafuluma mangu nnyo neŋŋamba newetegula ekiba olwo program Gundi zonna bazitugambye story ye Gundi katwaliko neŋŋamba tya omusajja oyo tatatata tuli mwaka kyogwo omumyaka ng'emeka emabega myaka mingi zisijaga nti mwaka giwera 10 n'okweyongera tegiwera kirya 10 giwera 10 nga 13 15 nkugambye Flavia yali mwala muto nnyo emyaka giwera nga kawala kato kiwala kati kirina omubiri nga kyana kito gisuka ne mu 10 ya kati mbitegeera nze Kanyike yayogedde byayogedde byonna nabirabye siga nti ku side ya Kanyike tegeza Kanyike bw'anaalaba video eno ajja kukujjukira buwuliriza
nze siri kusaidia Kanyike wala Kanyike nze namumanyi by the way Kanyike tamumanyi azintasa tachanzijukira oba simanyi manyi muntu akwa gwaberoza ati akwagalidde omutenzo obanga omukola kino nge byadala ate asoro okunerabira mboza lwaki lwina ali munengana n'amatama ina ali muvuka ng'omwana ng'omuvuka omuto kakati awalavude mu America ngatonaba ngavuddeyo nkugambye ngavuddeyo awo biki embala nga weeri kati ngamba kyali wange dokita je kuli abanna kwanga ongeza ko obuli bakala kwasa tedi muyibi atamumanyi naye kakati emunyonyola nimugati muna ensonga mbimugamba byonna yawulira obusungu nayagala ave mu moroka ajalume mu naye yalina program empanvu eri Flavia obadde ki nayagala ave mu moroka ajakole ki ate yamuwasa ngamba yalina program yali disappointed yalina program bali yagala kuwasa biki bonna nga we bali kwa byonna bali bamwagala ebituufu nze ng'ogyeko nze nkikunyonyodde ekyange byenjogera ge mazima kakati nayagala agende mugamba mawulire kati kumbe gajjuka nga bwe nagambye nti ayina ekintu kyayina ngayo omuntu nogamba genda swala oli kugundi bate bagenda kulaga gwe ebimbi gwokoze bikoze amawulire nga kola kinga manyi obuulira omusajja yakwata nakitegeera oluvannyuma ne mukakkanya tukwate kubo ne tukola ki ne muviira Flavia mu bulamu ne mumuta tukwate kubo ne tugenda ntumviira kakati n'ataka okunoonya naye omusajja obambi ono yamwagala nnyo nga bwagira Kanyike kateri musajja yagala Flavia namulindo nga Kanyike ekyo kyo kino kankyogere siri kusaidia Kanyike siri kugumuli byenjogera mbimanyi Kanyike yagadde Flavia n'emmotoka n'ate nayagala famire ye yajagala nefe twakimanya fe twalinga tukimanyi era nga twalinga tukimanyi nti ye tamwagala era nga bamanyi n'omubuli gweguma wefuule because abakyala abawala ennaku zino zonna basinga osanga omukwala nga muwala muto ng'ayagala omusajja nga omusajja namufumba oba nga bahaji ngaabo abasajja abakulu naye nga bamu bamugamba guma kati bwe tuvaayo eyo ebiriwo Kanyike yagenze mu kooti actually kyabadde nti ennyumba ezo Flavia kuliko abantu be bangi alinako abantu Kanyike bw'avaayo akomawo kuno Kanyike jjukira alina omukazi omulala yawasa mukazi agamba naye ogamba nti Flavia amweta lwaki ennyumba ezo yakyaziri mu control alinako abantu Kanyike agenda ateekayo omusango baleeta court order nti ennyumba azibemu bayita Flavia ku poliisi ajja nnyonnyole ne Flavia naye actually Kanyike atwalira ekiwandiiko eri abantu abeera ku nju ezo muveeko bakubira Flavia mu ggwanga oludde akomyewo musajja atugoba mu nju biki Flavia naye adduka ku poliisi nti omusajja nze nkulizaawo baana be mu nnyumba ate nze angoba biki Flavia Kanyike agamba omwana ow'emyaka 12 n'omusobyo omukuza otya mulangira nti aliko abantu 10 abamulabirira onaamwambaza onaamuliisa onaamuleeta akagati onamwengato onaamukola ki tino omwana aweza emyaka 12 nti omwana lwaki tomumpa ne mwerabirira omwana kakati Kanyike ayagala ennyumba ze we baali mu mukwano Kanyike yakwata ennyumba n'aziwa Flavia oba ayinanga ejja mubbamu n'amuwandiikisa ebiwandiiko ebiwa ennyumba nedda Kanyike yayagala Flavia n'obulamu bwe bwonna kubanga omanyi nti ekintu kyentera okulaba abantu balaba abakyala abo nti akola ku TV nakola ku gundi kati oli nakwata gundi n'atamanya nti mwe bw'omulaba n'abalala bamukola ki bamulaba era nze kyobula mu bulamu bwange so akukeza muntu kwagala mukazi akola ku TV mukazi amuyimbi omukazi yes love ebeerawo omukazi abeera ali mutala osobola okulumwa nnyo anti wuliriza omukazi ali mu butaala talina laafu anti wuliriza ye laavu ye osobola omusanga waba muyimbi that's why wegendereze nnyo oba program tuligikola olulala nti osobola okusanga omukazi celebrity bujjo gwe mugamba nga basofi nantongo baani ogenda okuwulira kati osobola okulanga nga Angela Kalule ogenda okanga omuvubuka yamuzaalamu omwana ng'amalamu essuubi yali atimba bipande oba yali akuba ngoma tebalina valyo tebagina era nze nensanga mukwano gwange ngagamba tayagala omukazi omuyimbi because ate n'abasajja balinamu that gundi naye abakazi kati teri muntu malaaya nga mukazi muyimbi niwe abanyiigidde because buli watandika okugira bw'ati nkikubuulira amazima
bebamu n'abo presenters benkulaze bye twogerako baagala abasajja abebbeeyi anti kati abalaba balina emitima asobola okwagala omusajja ngenda ng'ayiika n'endusu azirongazi amuwa ssente ono gwe twalaba wazzakala toto yali ekisajja tewakiraba nga kiringa ezzike bano bagundi bawulira bagwa mu balwasa otunga omuwala nga akola ku tv oba no action waba ba Nigeria nze no omukazi omuwala gwentunula bamuyita Nadia Buhari bamuyita ni banabola alina omusajja yesu biliyoni yegundi Nigeria musajja mugaganya naye bwotuna omusajja atunanga ka alien ngamba alien zino ez'okugundi naye ng'olaba omukabira so omukabira okitegeera so kwegamba nti abakazi abo abali tebamanyi kulonda abasajja babajjamu era kyova olaba Rema akyabasinga ye Rema yafuna omusajja we talina mukazi nti wuuno oba okatega kigenza kwentyoreka ntuufu olaba abawala olaba nokize ni Beki abeera mu bwanayana abamubukavubuka simanyi ate one mukubi wa bifaananyi bye ate mwe gwakola ki so kagamba no nze sewunya bayimbi yegundi eriwo era mwemwe n'abasajja abali ndio yes kubanga ate teri musajja asobola okujja ayagala nti omuyimbi tamwagala because era yakimanyi yajja kujja atoleko byatoddeko kuba kimanyi n'omulala omusajja amukola ki era laso enkiddamu enkugamba ateri bamalaya nga bayimbi bakyasinza obwa malaya yes abasajja abakazi naddala abakazi n'abasajja ate abasajja bo baagala abakazi babateekamu ssente anti kati naleta abamalaya ensajja ennyimbi kati nkugambye abayimbi bonna bamalaya so mwanyinaze namulindwa so kati wakati awo ku namulindwa embeera pati nkiddamu nkigamba teri muntu yayagala Flavia Namulindwa nga mukulu Kanyike yatuuka muno n'okusazaamu pasipoti ye yamwagala okusazaamu tiketi okuddayo nga Namulindwa ali lubuto naye ng'ate olubuto ate nsoddweko engera yes kubanga kino kankikugambe abagenyi bakyalanga waka Kanyike ng'alaba abasajja kino kankikugambe lwaki nkiddamu kigazi Kanyike tanansasula sinaga nti ampe ssente oba amanyi n'okumanya tamanyi naye nze manyi Kanyike because yayagala mu basajja abayagala Flavia Namulindwa yali Kanyike kuba nennyini yali tamwagala wuliza ebigambo bino because Flavia yalinga musajja atya abantu abayagala ku Flavia Namulindwa tebamwagala nti lwa beauty tebamwagala nti oba munange omukazi akola ki wabula bamwagala lwakuba nti alina kuki fame because mulimu abantu ate abasajja tuli basiru ntosobola okusanga omusajja n'ayagala omuntu olwokubanga alina erinnya nga sina abasajja boka kyekimu n'abakazi bangambye mbu alina kyogedde kiri bangambye muni bwabadde mu America mbukeiza abadde akola byombi ekyo sikirinako bukakafu nange sikirinaako kubasebeera naye nga sijja kinsinza kiwakanya nze gambye omusajja yayagala Flavia Namulindwa nkiddamu nkyogera nga mazima yafuna n'omusajja era mu America yali Kanyike yamwagala Flavia nkino kankikubuulire si yali omukazi nti mulungi sigamba nti mutyoboola naye kwegamba nti si yali mulungi ali awamalayo ngamba kubakola ku TV yes oli mutuufu obamanyi abakazi ate TV z'ennaku zo baaba abazirika abawala so mu bakazi abakola nti ogambe nti ono mukazi mulungi by the way bwe barankinga abakazi ba TV abali abalungi Flavia taliimu twogera amazima mwali wali omulabyeko ataliimu esaawa zino TV eri yawe Mengo bagiyita BBS Telefine so kati bona abajjanga okitegedde bajjanga bamatirani lwalinnya linda kompane ku bakazi ba Bukedde ba TV eyi Mengo abakazi bali ku TV gye bayita BBS Telefine oba katikira abakazi abo baba wa interviews ki okubasonsula balinga bakola mu mabaala bakazi mu mabaala balaza sio kunonya bawala abalungi naye tata mukama wange kuliko omwala gabeta Tashe Habi mukama nga omugatate guko tuge tobanga wadide kwa sina kyendide just I appreciate okay mulimu omwala asoma mali gabaita Evelyn na Chejwe yes amanyi nze ku TV oko manyiko gundi mwanyinaze Francis Nampija abo kati bagwa bavaako balete Nampija tasobola kuvaako Nampija yali maaso Nampija kyekine Nampija gwe tuzannya naye mwalumati Nampija Nampija oyo baba ne bwe mujjaga mu atono munne kati waliwo omulala omunene yani besinga n'okwagala no Florence kati gwesinga okwagala Florence Nampija oli omulala yani tebambuzaabuza anti waliwo Nampija walwasa yani waliwo Diana Nabatanzi walwasa ina batanzi anti uli ye walwasa yali owalwasa ewamaaso Diana Nabatanzi then Florence eyakwe kati Florence Nampija
abo nabo balina olutalo lwabwe mu aromatic eyo ababiri abo nga bakandira director wange story ngimanyi balimba bituufu si bituufu era bamala kiseera ku BBS awo katebeebuuza si bituufu sebo naye ku kiki tubaddeko abawala abo balungi ekyo kiwala kifuro kati nze nawe omulago gwenjagala okwapreciatinga ojjako ekyobulungi because kyemwagala kali nakyo ekyokubiri alina amagezi nnyo ate nze yansingirako ba presenters awo munzegeze mwogereko omukyala bamita ye Happy Powers mukazi mulungi mukakamu alina amagezi Happy mulungi nnyo alina height alinakyo ali intelligent bwaba ayogera kyensinga omwagalako nakola ne Saimo mukazi muto era oyo omukyala Happy muddugavu oyo teyayongerako wadde teyeteekako ebyo ebintu byagundi wadde biki mukyala oyo nze kyensinga omwagalako alina obuki ava ku mukazi nga mulungi ate nga alina obwongo alina akantu keyakoze akatraining nti bamulirako bet Guy yamulya ngagamba ngamaze okakasaba nti nja kumulya naye mukazi bambi ali intelligent omwogeddeko nange ekifaananyi ekisise Happy Powers oli wa tabu mu mbeera zo naye BBS ali fine awo nga bweggambi bakazi balungi oyo Happy noli Tashi no bali abakazi ababiri abo mikwano gyo bozanya nabo ate munne Tashi omulaba Tashi alina talent mulungi mumanyi nyenze mulaba ku TV kati ze mumanyi alina talent naddala ku bya TV ekyokubiri Tashi abasinga balowooza nti yeerusa Tashi mweru ate ekyokubiri TV emulabisa buto Tashi bwomulabako physically ate mulungi nnyo singa TV enze buli omulaba ku TV sizex birangirangi langi yiye gyalina nzaali abantu kinga ono omwana gwe bagerako Ava Peace Ava Peace teyeerusa Ava Peace ne yayimba ne Dax Vibes yes Ava Peace yalinga wa mudra teyeerusa because bwolaba ku mama wate mweru va ku mukyala nga mukadde naye mweru nnyo ne kala mulimu abantu olwakuba nti kati abantu beekwasa oli bwalaba nga akusinzeko ng'atandika weyeerusa nze abantu bemanya bateyeerusa oyo Tashi B Florence ate Nampija bantu bamwogera Nampija Florence Nampija yeerusa Nampija ate kati kampuli yaddugala n'okuddugala Nampija zimanyi Nampija nga ali ne ku university Nampija nabye Nampija nga mwana muto naye mweru nga talina yadde kugamba nti yeekoleko bwe kino bwe kino so kakiringa omulago Ava Peace mumanye mumaze gwe boogerako nti yeeyerusa oyo teyeerusa Florence Nampija teyeerusa dana n'abatanzi yeeyerusa nalabako ku video ze nti kukyobola nsikatidde ekyo tukireke mbagamba ogutali musango sikirako tabu kati ekituufu amazima Florence Nampija owa aromatic talinamu yadde kye bayita ekizigo Nampija nti talina nnyo nabudde bwekolako omukazi oyo tegola teyeekolako mukazi oyo omwala omulaba musonyiwe n'omuyita omukazi because muwala muto oyo Nampija Nampija muwala teyeeyerusa temulina nteekateeka ya aromatic y'abawala bafumbi Nampija Florence Nampija teyeeyerusa Nampija teyeekolako bino byokumukolako nze olaba nekundi olaba twabeeranga ne ku seeti si yagala nnyo omukolo akolako simanya mikolo amala manyi omuntu amala nze ne bazadde ba Nampija manyi because bonna mbamanyi eri omuntu nga yamala noyo kati oyo mwala gweyogeddeko omuwanvu oyo oyakola ne Saimo amala Happy tetaga kwesiga bizibu Happy webale nnyo Happy ali gundi Ivry Nakyejo akola mawulire simumanyi oyo wange yewa andi moto kazi bule bayoganda simumanyi ayandi wano ama Ivry Nakyejo newsroom ya BBS ali fine mumukume bulungi omwana oyo mami Peter Mwesa omwana oyo ate nange munkumire Happy Powers kale eyo tuyitiddewo witizi Kanyike Flavia Namulindo aganye DNA Kanyikaga mu mwana si wange naye kyadu support amuwa omwana amulabirira kakati mbu oyo muwala Namulindo yabiteeka mu looyawe n'asooka amugaidinga n'amugamba naye singa balikola DNA omusajja ono omwana n'azuula nti si ojja kusasula ssente nnyingi ko compensation na biki kadde ekituufu kikiri lwaki Flavia takola DNA kadde ekituufu ekisooka nziramu wali nenziramu nekugamba ebigambo bino Flavia Namulindo teyagala Kanyike yali amwenya n'omumwenyinyala bansonyiwe ne ku kamera 1 omusajja oyo yennyini yagala nnyo Namulindwa nga ne bw'omulimba kino asobola kikola asobola okukkiriza abasajja naye bajjanga ewaka ye yakkiriza nga bokkiriza Flavia naye yamugamba nti ebimikwano gyange abo nkola nabo yali asobola nze ku gundi gwe mmanyi
Kanyike mumanyi yayagala omukazi oyo n'obulamu ebyadda yes bino byonna baafuna obutakanya n'ebirala byonna naye byonna osobola bitegeera because ono yateekamu nnyo ssente ze n'ategeera nti omukazi gwaliko tamukola ki tamwagala noono yali omusajja tamukola ki tamwagala kino kimba omukazi nga takwagala n'osaddaka maguja asobola bino bikukola n'akukuula n'akola naye nga takwagala nze Flavia nina omuvubuka gwe mmanyi ate nga muyimbi sigenda mwatwala linnya kuba banja kuba mwonenedde ate nga kyali wange nze gambe bwe nkunyonyodde ebyange byakola ki ne bano ne bajja n'ayagala omuvubuka oyo yamwagala obulamu bwe yes sagana kumwogera kuba nengeza njogera kubanga akola mu bandi y'abano baffe bameka abanene abasatu kati alina waakola busijja kukyogera ati kutugwayo Chameleone Bebe Cool Bobi Wine kati waliwo omu akola mwabo Klebason kuba nabirabanga byonna buli kimu kyonna Loni Mutabazi nedda simanyi Loni nedda towaayiza wa Bebe Cool atubireko ebyo Papa Sidi wa Chameleone ngambe bali abantu aba era Flavia ajja Nubiani ewa Bobby ndeka so kati wakati mukwogera byonna Selector Devi ate nga wakati mukubyogera ndi kusaidia ya Kanyike alimire ku DNA Kanyike yagala Mary Flavia ebyadala anti lwaki aganye DNA ng'omusajja amwagala byo sijja bigira kubanga mbu Kanyike yalwa okumanya Kanyike yagala omukazi oyo govana ku muntu nga otegere temukyali naye naye gwe n'osigala nga abantu bakyali mu nyumba eyo lava ogimanye yamukyawa beeta naye abantu ba Flavia bakyabeera mu nyumba za Kanyike kati ate abantu batyo bangi n'abakyali batyo bangi gyokuma okwagala nnyo omuntu ate akumanyiira nnyo lwaki Kanyike yavuddeyo okulabisa Flavia nga musajja mugaga nnyo ebintu bye baleese kino kankikugambye ye gundi oyo Kanyike interview ze zisinga yazikola dda bakomyawo nkomi nezo zakoze ku short anti uliza no eza short zompya nengamba loze aboda ze bakomyawo of course baba balino bizo ku referring okola reference ne lwaki yakomyewo kakati mu kukomawo kisoboka bwe kiti mukasera nga Flavia ali mu kunyogiriza okumanyo anti kati uliza bya mirundi bwe biti 1 toloza anti Kanyike yasonyiwa Flavia nti yamulumya nnyo nti omuntu wakulumya nnyo nawe yagala revenging akola obusungu okitegede kingeza ko okugamba tu ategera nti ate Flavia saazina akomyewo akola ki ate nga nono akola ki so Kanyike akifeeling anti Flavia akomyewo Uganda kitegeeza ennyumba zange akyasobola okuntetenkanya nazikola ki nazo yes kati kamwetangire mangu webali 3 kirimu ne politics bino bya Flavia byaga anti agenda kwesimba oya ate by the way Flavia muwagira yesimba kachinzo ko kubanga ba computers uliza katono njo kantereza akantu bayimezo gamba tukuba Flavia olwokuba agenda kwesimba olwokuba abadde gundi era nze waliwo abadde bakola analysis nga bagamba mbu osimanyi abadde Bulaaya ate kakati ajje ku Flavia abaddewo mu struggle na buli kimu kyonna kyonna oyo omukazi struggle yayitandika yaliwo just yafunamu kaki yes ate n'amaana nakwate era ekyo ekintu abagezako mulage nti mukubo Flavia atas ayagala NUP aga Katonda mugula ebituufu bakuba n'abalabe tumanyiko abanyampi ababaddeko ne wano bikibice birimu n'ebisaga byogerako naye Flavia mutuufu era nzo omukubawagira Flavia yesimbawo wa Egomba agende Egomba yes. So binza okubanga birimba competitors kati omusajja oyo okujja kisooka okubanga politics omumanyi bulojja newesimba bataliko okujjayo obuki oba naye yennyini Kanyike ngagamba kankufiriza erinnya lyo kandike naye n'akozesa gundi olwensonga nti alina obulumi ku mutima asokosa obulimu because obulumi tebusobola kumala gawona oli akukozebwa ati agadde abasajja akozebwa kinebe ffenna tuli basajja n'abakazi babikola akubeerako ekintu ku mutima naga ndimufunira wano naye olowooza lwaki aganye DNA kati mu kugaana DNA osooka esanga nga kituufu because ekisooka ng'akimanyi mwana si wa Kanyike yes kubanga ate nga mumusimyeko kubanga abantu babikola abakazi babikola abasajja bangi omukazi asobola okuteekako ekintu nga si kituufu ate kiwali kintu kibi abakazi babawuliriza kyayogera kyekola naye nga Kanyike yalina obulumi yes kuba wana neglecting omwana ate nebijjanga Kanyike alina obutali butono either politician bamukozesa
simanyi oba lwana ntalo ze oba lwana ntalo yennyini n'agamba kye kiseera kyange nange nwane nti osobola okwesanga Kanyike asobola okuyita opponent wa Mary Flavia ng'ayagala addize amusasule revenge naye akaseera kano Mary Flavia kalimu tekaba kalungi bakamala omuzza mu Uganda tumanyi nkomo gyakomyewo ate naye bw'oleeta omuliro guno omwokubiri oba omutadde mu mbeera anti kati kyekisooka kimukoseza nnyo olwo abasinde batandika omukasoma nga beta senga acidi yamukubye olwo n'abalala baze nga bamukuba naye ng'ate ekyokumukuba ekyo baba balimba Flavia oŋŋambe njokolera abantu munyinyonnyodde kyani kyakanyike naye ekintu ky'okukolera abantu Flavia asobola bakolera Flavia ebyaddala asobola okukola ekyokubiri ayagala nnyo nuupu ebituufu ye era nze Flavia bwemuwa kaadi ebyaddala nayesimbawo eggomba biyinza obaamu ebyobufuzi birimu ebyobufuzi nze byejogedde oŋŋambye nkolera abantu njogedde bituufu era soogedde ebintu sibyogedde nti nvumirira Flavia no njogera bituufu ate nenyini ng'abikola ki ate ebyo byonna bibawo mu buli muntu yenna abakyala bangi abalina abasajja nga tebabakola ki tebabaagala eri abamu nti abo nkuumirawo baana bange eri abamu nali nalemerwa kati nkugambe ne ba celebrity bagambe era sikiddamu ba celebrities benzi sorry sina bwenzi bamalaaya obwenzi kyawukana n'obwamalaaya nti abayimbi abakyala bamalaaya n'abasajja baki bamalaaya okay kale ye Uncle Sematimba bwe tubeera naye omanye ba vibe y'amaanyi tuba tugenda kwogera ku nsonga nyingi ono ye musajja asinga bwino mu ggwanga Uganda kasabeera ng'alimu olwo entertainment ebyo byo abimanyi kubanga ate nga sirimba kale naye mukkirize mbategeeze Dream Restaurant eri wandege yaawo oba ziri wandege ze restaurants zetulyamu ffe emmere bw'obeera nga oyagala kulya kamere oli mu kibuga okolera mu Kampala okolera areas ezinaanyewaawo tonoonya wantu wakulira mmere oba wakulya mmere ennungi genda ku Dream Restaurants zisangibwa wandegeya njala nkutegeeze nti mu bitaala eby'wandegeya ng'okutte kino ekidde ebwayise katono nnyo nga wakava ku Haji Kasule tonna batuuka ku First Pharmacy waliwo Dream Restaurant awo naye ne oba weeyongeddeyo mu maaso katono oyita ku First Pharmacy notuuka ku Equity Bank waliwo ekikubo ekyambuka kimaana ekyenkigwa eno ng'ate ku geeti y'Emakerere naye nga wakava ku Equity Bank bw'oti tunula waggulu ogenda kuba olaba Dream Restaurant eri waggulu wansi waliwo supermarket naye wakufule eddako eya waggulu awo Dream wezisangibwa kyokka ate waliwo n'ago amakubo abiri mu katale k'Ewandege abamanyi ekyo ekizimbe ekyakatale kuliko amakubo abiri ene manju gye bookera enkoko ne wano mu maaso ku entrance y'akatale kati aga amakubo abiri agakutwala era agakutwala ku Dream Restaurant tuukawo ojja kuvaawo nga otegedde kyembadde ngezaako kubanga ntegeeza balina buli kimu balina emmere ya boil balina omuceere gwa boil balina ennyama ya boil balina enkoko ya boil balina oluwombo lw'ekinyeebwa balina oluwombo lw'obutiko buli kimu tugende tubiryeko bana weebiri era oba nga ofunye akadde ate nga tebaseera ate nga bingi balina omubisi guli ogaffe omuganda ogw'amata ate mu Kampala omubisi ogw'amatooke nga nkwagala ogwo mubisi gunonya ne gunonya ne nanoonya omubisi mpaka we nagusanga awo Wandege wa Namubiri omukyala bamuyita Namubiri omukyala mulungi nnyo kyakola aba mwannyinaze nze ndi wammamba oli wammamba aba mwannyinaze so ono mwannyoko Sematimba mwannyinaze ngenda kujja omubisi ogumpeeko omubisi mulungi naye okeera kuba gwe gusooka okugwawo abantu baguyayaanira naye akola ne kadelivari oyinza okuba toyagala kujja nga oli busy mu office osobola omukubira essimu n'omugamba bandeetere ka delivery ebyaddala omubisi nakyokulya n'emmere yonna gy'obeera ogambe ate nawoba olina abantu bomanene ennaku zino kutukyazakyaza abantu baffe waka ogenda kuba ne ka meeting ne kajja kutuula waka wuwo ka meeting kakumulimu ne kajja tuula wuwo ka family abantu 7-8 toyagala kufumba ate kuddeyo kwebonyaabonya otegene mukoleza gaasi ate n'onyamande nkubira nti nja kuba n'abantu bange 10 twandeetaze lanchi ku 7 nga yajjanga gikufumbira abantu balya noba olina mikolo gino eminene kwanjula kukyala wobeera mu kwanjula oli mwogezi ekyo kati tukolera wamu so mukubireko ku 075 595 ajja kubanga agenda maaso okubanga ate akukwasaganya ebintu bisobola okubanga bitambula bulungi nnyo awo ku Dream Restaurants Ewandege oyingiranga customer ofulumanga waluganda nze ngenda munonya ku mubisi ekyokulya nkirye akabisi ako ono kisike yagamba akabisi kandagala kewoga egiri akabisi k'eddagala kali awo
ewa Namubiru. Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kosa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Dr. Sanjobe naye gyali nnyo abalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo, prostate, biki fibroids, omukyalo ogenda musonga olumizibwa olwamu okugenda olwayo okuvaayo, ebintu tokyasobola kulya mmere na ulcers n'ebiringa ebyo. Njagala nkugambye nti genda wali Emmengo ku Beef Organic bajja kubanga basobola okukujjanjaba. Emmengo ku Beef Organic oyita ku kooti y'Emmengo ekikubo kiri awo kyo kyamamu n'osobola okubanga ate okituukako ekizimbe kiriko langi eza kiragala n'ekigambo Beef Organic. Gwavudde ku Masaka Road otuuka katale k'Emmengo kyamirawo abantu nti banemundagireko ku Beef Organic era abantu abeegeza kisa bajja kuba bakulagirira n'ebitundu by'eggwanga ewalala gyali e Kayunga gyali e Wakiso gyali awo e Masaka gyali e Luwero gyali e Lugazi n'ewalala nayo gyali ajja kubanga akwasaganya bulungi nnyo osobola okubanga ofuna obujjanjabi obulungi obwannamaddala. Emikolo oyina mikolo tuwazeemu mwaka mpya temudda mukwekwasa mbu ate abaana fees n'ebirala abaana bamaze bagenze kati mikolo gino okutamu okutogira nkubira ku 070 yes 4273 ngambe njala kwanjula naye ntandikirawo ja kubanga nkulungamya buli kimu ate era ekyo kyembadde nkusaba era nkyongerezeeko musajja ono bannange basabo ne banyama tagamba nti oba n'ekituufu nze mulabyeko emikolo gyakoze n'ogwange wagukolako sebo mukama wange sabo sigumu sinakuka n'ogw'abaganda bange ate sigumu so omukulu ono bambi ekyo kyonna kankyogere musajja mulungi ebyaddala musajja mulungi nnyo ku mikolo kwanjula kuhinjira embaga graduation byonna ebikwatagana ku mikolo nnyo ekyo kyo bannange siga nti nkusudiya nkulabyeko ssebo ng'okola abakozeko naffe batumanyi obuwami bwaffe kubanga tubeera organized nnyo. Kale ekibozibozi kya leero kyekyo tubadde ku Flavio ono omwana waffe Namulindwa yakomyewo tumusabire asooka mumuleke temumujjonkera nnyo temujjonkera asooka amala okusetolinga ate talina buzibu mukyala mulungi talina ttabu kuba we yagendera obuulya waliwo ebikyuseemu kati musooke muleke alabe manyi omuntu ng'akomyewo mu Uganda naddala mu mbeera mwe yajjire tetukakasa oba ali deported oba yazze kukyala ate newabazze obyoli enze n'okwesanga yabasakira abalina abo abadde aweereza temumujjonkera nnyo ate omwana waffe waaba agenze n'afuluma ffe libassanyu lyaffe so temumujjonka mami kanyike obulumi bw'oyitamu tetusobola butega tetumanyi kyewateekamu noteekamu ekintu kingi manyi abakazi abo balaba Sematimba ate omukazi nga takwagala naye ng'olina ate afuula ng'akugyamu buli ky'olina anti bwe kiri omukazi ayinza okukusokolamu esente ate kino kankigamba abantu tewali kintu kibi mu nsi basoma isanga abantu nga balina zi pressure n'ebirala byala abasinga bafudde lwekyo bazijjamu ebyo n'osanga omukazi nakulaga nti akwagala ate nga takwagala n'okola buli kimu kyonna osanga omuntu nga tebamuloga bino bagamba nti gundi yamuloga waliwo omuntu ng'ayagala omuntu nga ne bamugamba nti kiri ekizimbe agamba era ne baba muli mukwana agamba ekizimbe kyange kyegundi ngenda kikuwa nkikuwadde ekimwogeze ayina gundi limala kutabuka naga naye ono yangatta ogenda okugiraba oti naye nga byakututeko biki ate si n'abakyala bangi bagadde abasajja oba abavubuka oba abasajja naye n'akola buli kyonna najula n'okukwata bizinesi agikuwe actually sinagikwata gikuwa n'ogira n'okola byolina byokola omanyi lwaki obambyanga akola ki akwagala so mbadde nsaba mukulu Kanyike era mbadde kusaba lekeraawo muleke byonna byaliwo
naye obulumi bwakanyike mbukola ki obumanyi obufiringa nga musajja mu yes kale bana subscribing tulikinge tucommenting emboze no mugitambuze nga muzitambuza bulijjo social media zonna mugibunye mugitambuze buli wamu ebintu solo kwanga bitunyunya mukubeere bulungi mwera